Good morning. Oriruda wow. A morning SPD ne mwanyinaze Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Assault TV. Mwebale kwekumira ku programu Musunsuzi. Abantu abavuba mukene oba abalunyanja mu bitundu ebyenjawulo okusingirira ddala mu bitundu ebyebuvuma saako ne mu district ey'Emukono ate balandise okufuna akaseko ku matama oluvannyuma ate lwa gavumenti okutandika okuddiriza ku nvumbo gye yabateekako. Abujjuka gye buvuddeko twakola wano emboozi okwetoloola emyalo egy'enjawulo abavubi ba mukene bano nga bali mu kulajjana oluvannyuma lwa mukulembeze w'eggwanga okuyimiriza oba gavumenti okuyimiriza okuva mukene. Kino kyava ku bantu abali mu mulimu gw'okuvuba empuuta ate okuvaayo ne balaga obutali empuuta ento nga balimbika mu mukene. So kino kyawaliriza abatwala ebyokwerinda ate okuvaayo. Kano Mase tukahayire atandise okutalaga ebitundu ebyenjawulo ng'awa oba guidelines eri abantu bano abavuba mukene omuli obutimba balina okukozesa kati nga abagaye balina okukozesa agrofa 7 ne size endala. Ndi ne assistant RDC owa district ey'Ebuvuma Moses Kizito Bule ate ngono yali munnamawulire agenda kutubuulirako Ebuvuma kiri kitya guidelines zino ze bataddewo abantu bezigenda bayamba zitya tubulire n'embeera ya umenyi w'amateeka ebadde etya nga abantu bano tebavuba. RDC oli butereevu ku Assault TV ku programu Musunsuzi. Okay. Kisooka nsanyuse nate okuwuliza mwenna abalaba Assault TV ate ne twebaza n'abateesiteesi abateekawo TV eno n'abakola ku programs ez'enjawulo. Omukulu agambye nti yali munnamawulire naye nkyali munnamawulire era amawulire nkyagakolera ddala. Nsanyusa okubawuliza yenze Moses Bule Kizito nga nze amyuka RDC ow'Ebuvuma. Ebbanga liyise nga tubadde tulaba abantu baffe abavuba mukene nga bali bubi oluvannyuma lw'okubateekako bbaani y'obutavuba. Ekyo nno kibakoze si bulungi kubanga obwavu bubadde buyitirivu nnyo mu bizinga by'Ebuvuma. See no question about that. Tereza Mkatono, today tulabe baterede. Very sorry. Gena maso Eric Iga gena maso. Bali mu mbeera ey'obwavu obutagambika. Walaba gye buvuddeko nga n'okuzzayo abaana ku masomero bigaanyi. Paka omukyala akulira okulwanyisa envuba embi ku nnyanja kyala Mase Tuhakirwa yagamba nti waakiri bavubeyo ennaku 2 naye nga weewuunya ennyanja y'abantu bonna era Katonda yagiteekawo egasa abantu bonna. Kakati nga tulina okusala amagezi era tubadde tuteekawo embeera ey'amaanyi okulaba ng'abantu bano baddamu okuvuba. Kakati omukulembeze w'eggwanga oluvannyuma lw'okufuna okuwabulwa okuva mu by'envuba gye buvuddeko ne basalawo nga batudde ne basalawo nti okutandika n'omwezi ogujja ogw'e12 abavubi bano baddemu bavube. Naye tebagenda kuddamu kuvuba nga luli babadde bavuba ku nkola eri ya hali yaapu eyo abavubi b'empuuta gye beebulugunyako nga bagamba nti eyeesikayo obuwuuto obuto wansi. Akati ekitimba kino ekivuba kibadde kya meters 10. Meters 10 kitegeeza nti kibadde kikka wansi ne kituuka awabeera empuuta. Kakati zigenda kubeera meters 8 nga zirina we zikomaawo ne zijjayo mukene yekka ne zirekayo empuuta wansi. Era guidelines ziraga nti abavubi ba mukene balina okubeera abavuba mu kilometers 2 okuva ku kye tuyita Lake Shore. Kubanga ku Lake Shore eno ku mbalama z'ennyanja eno mu byondo empuuta gye zizaalira bano gye babadde bavubira kati kiba kibi nnyo ate okugenda eri okugjayo empuuta. Kati kye balina okukola balina kugenda mu kilometers 2 okuva ku Lake Shore ne bagenda ne bavuba eyo ne batandikira eyo okuvuba mukene kubanga n'empuuta awo ziba ziri wansi mu mazzi.
akati era ensonga endala eri kukuba nti balina kuvuba mu biseera byanzikiza byokka zennaku 15 buli mwezi kubanga kitangaala omwezi gubaawo ennaku 15 nenzikiza 15 akati tetujja kukkiriza kusanga ate omuvubi oyo nga owa Mukene mu biseera by'omwezi atalina kuyiiya alina kugendayo mu biseera byanzikiza byokka zennaku 15 then beteeketeeke batunda oyo aliwo ate balindeko. Yes, I'm sorry that you see. Watumira kubavubi bano kyakya babawadde babagambye balekerawo okuvubiza sitima bakozese sola. Osubira abavubi bano bonna balina obusobozi obugula sola. Sola siza bbeeyi nnyo. Sola abavubi bajja zisobola kubanga kye bakola kati bakyagala. Era n'okusibamu kuno ndowooza kutuyambye kuba kati bategedde. Sitima ekozesa mafuta aga parafini. Amafuta ago olumu gayiika mu nnyanja ne goonoona ebintu byonna ebiri mu nnyanja. N'omukka gwennyini oguva mu sitima gukola bubi ebitonde bya Katonda bye yateeka mu nnyanja. Kakitegeeza nti sola yeeyambako ewa Kitangaala then Mukene n'agenda mu bitimba ne bamukwata. Tutunulira ebbanga lino almost ya mwaka nga gumu n'ekitundu abavubi bye badde nga tebavuba. Embeera y'ebyokwerinda like obuzibu emisango eyo kibadde kitya n'obutabanguko maka twabengera munnaffe Kasesa avuddeko abaddogera ku butabanguko maka. Ebuvume eyo ku bizinga kibadde kitya? Kisooka abantu badde redundant nga tebalina bye bakola. Ekyo nno kireetawo obumenyi bw'amateeka. Ekisooka tubadde n'embeera ey'okukwata abaana olw'okuba muntu abeerawo talina byakola atandika okulowooza ku nkola ya sitaani ogenda okumaliriza nga atandise kwagala kusobya ku baana. Ekyokubiri obubi bw'emmere nabwo bugenzi bubadde bususse. Obubi bw'emmere n'okulwanalwana okwo ate nezaala abadde ayitiridde olw'okuba nti abantu badde tebalina byakola. Kale ekyo nno kibadde kitadde ebyokwerinda bya disitulikiti mu matigga naye twali tufubako nnyo okubirwanyisa. Naye kaakati twafunye essuubi nti abavubi bano tubadde ku bunkenke singa baddayo ne bavuba kye kitukoze bulungi nnyo era twagala okwebaza naddala omukulembeze w'eggwanga kuba we twamuwandiikira amabaluwa ag'enjawulo n'okulaajana yakuwulira ate ne twebaza n'omukyala akulira okulwanyisa envuba embi mukyala Masetu Hakirwa titutambudde naye okulaba nga ddala abantu baffe baddamu okuvuba. Bannange abantu abavuba Mukene bayingiza ensimbi nnyingi nnyo mu ggwanika ly'eggwanga ate ne mu mbeera eno eya bulijjo sente mu circulation zibaamu olw'okuba nti bangi ate n'omulimu gutambula ate twe tulaba nga n'ebintu ebikolebwamu Mukene nayo bibadde tebikyatambula ng'emmere y'enkoko emmere y'ebisolo ebirala byonna bakola Mukene n'abantu nga Kamukene kafuuse Kamukene nga n'okuba nti abawa bbeeyi. Yes, afande nga tumaliriza lwakati wa abavubi ngabdayo mu studio. Abavubi bakama baffe tubasaba ekisooka mugoberera amateeka agaterekeddwawo. Ekyokubiri mubeere beegendereza nnyo obutaddamu kwonoona nnyanja. Ekyokusatu mubeere nga mukolaganira wamu tewaliiwo nti ono wa Mpuuta ono wa Mukene. Temwewalana wabula mwenna mukozesa ennyanja kubanga Katonda yagituwa ate mugondere n'amateeka agateereddwawo ebintu bitambule bulungi. Niyazza nnyo mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga mpozi ekirala kubukwakuliza obumu abantu abatali bannansi babagiddwa nti babanga bali mu nnyanja muno obanga bavuba Mukene bateekeddwa okuba ne working permit ate bo bannansi balina okubeera ne license oba buli lyato erigenda okuvuba lirina okubeera n'olukusa eritalina lukusa terigenda kuyingira mu mazzi. Tugenda kutuuka ku myalo egy'enjawulo ndala okusingira ddala ogwa Kizaala Buganda ogwo guli mu biseera mu bitundu ebyo by'Ekatosi ebadde esingibwa okubeerayo Mukene tulabe bo abaayo beteeseteese batya ne guidelines zino beetegefu okuzigoberera. Kakome mu studio mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga.